waliwo yankubira akasimu ngali ku radio wetwava wano mukawashi nangani abayimbi nga muyitiriza okusabiriza ne mugamba omuntu yenna atali mulungi bwate bwayinza okukitwala naye ffe tusiiba ate tutambula mu bitundu ebyenjawulo nga tuwa obuyambi obw'enjawulo olw'ensonga tuli basanyufu eri Mukama okutuwa obulamu n'obusobozi okuba nga tusobola okuyamba. Omuyimbi talina ngeri yonna gy'ayinza kugenda kukola kintu nga si kiri mu mawulire kubanga mututumufu era buli kyakola kirina kubanga kiri mu mawulire. N'abalala bangi babikola batuuza bu meeting mu ngeri emu benda okulaba nti beesika ku mukono. So nga ndabira ddala tekirimu sitaani era kyamakulu nnyo nze ng'omukinkakatako okuyamba ne bw'ataba Evelyn yekka wabula kinkakatako wemba nyina akantu kensobola okuwa omuntu nenkamuwa kuba Mukama Katonda kubanga nebaza nnyo nze nebaza Mukama Katonda ebintu bingi kubanga ndi muyatonde ndi muntu siri nte siri nkoko siri nendi muntu asobola okwogera n'encommanding enseno. So ekyo kyebaliza Mukama era nzizaayo okusobola okuba nsanyusa Mukama Katonda. So nkubiriza buli muntu ali eyo tokitwala nti ono muyimbi abo bayimbi abayimbi jangu oyambe ekitonde kya Mukama. Evelyn muyimbi waffe atuyimbidde obuyimba obutuliyo emyoyo atusanyudde atuzanyidde ku ma TV n'atujjako ekiwuubaalo bwe tuba tetumudduukiridde kiba si kirungi kubanga abamu babeera mu stress n'azibajjamu mu ngeri gy'azannyamu n'ebigambo byayogera ne byayimba. Bw'oba omudduukiridde mu mbeera eno oba okoleredde ddala omulamu okugamba nti munno mukabi ye munno ddala. So mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abanaasobola okubaawo mbakunga nti mujje bangi tusobole okumala ekizibu kino ate tulabe kyekiddako. So mbebaza nnyo nze kubebaza nakwongera ku encouraging abantu abali don't be discouraged. Wabayimbi bakola nnyo kawashi biki muyimbi talina ngeri yonna gy'ayinza genda kudduukira wantu okujjako mubawagizi be oba okitegeera. Waliwo ensonga lwaki yatondebwa muyimbi era nga mutulumufu alina kuyitamu ekyo kyali okusobola okusurvivinga mu nsi eno tasobola kuyita mu kirala. Abakiraba obubi ebyo byabwe naye gwe don't be discouraged. Come and do the right thing. Mu linnya lya Mukama ojja kusasulwa buli oyamba oba owoze Mukama bbanja. Nebaza bannamawulire bano abateekayo obudde okubanga nabo bakiteekamu amaanyi. Buli muntu alina capacity, buli muntu alina calling. That's their calling. To make sure nti bakwata amawulire ne gatambula ne gasobola okukyusa obulamu bw'abantu. Namwe mwebale kati awo muli mu kuyamba mwolwedde omukono mwakoze ki mwagutaddeko dda. So mwebale era nkimanyi Mukama ajja blessinga mu ngeri yonna. Mwebale nnyo mwebale ddala mwe n'aba media abali wano n'abataliiwo. Keep spreading the news tusobole okuyamba sister waffe ave mu buzibu banga she's going through a lot and musanyusa she's an entertainer atujjako ekiwubaalo. So okubeerawo kwe ssanyu lyaffe. Bless you.